So abantu berimba nnyo ne bagamba anze ku poliisi eri mikwano gyange mingi oba onkole ki no nenkugamba nti omuntu ali waggulu w'amateeka mu constitution eno president yeeko Museveni n'abasigadde bonna buli wokola mistake batoka okusiba oba oli wa poliisi ankugambye kutandikira ku vice president mu timu enna kuka wansi paka onoono asimuula under arrest exactly so togezanga kugamba nti oli mukwano gwange biki baleme okweyibaala okujjako yes oli mukwano gwange oyo civilian kyenkola nga nze kyenkola ennyo okuyamba noonya omuntu yakuwaabidde nengamba sooka ojje gundi muteese ne munno bintu manyi bino woteeka empalana tekoma biki so mutuule mukole bwe muti as simple as that oyo mukwano gw'omulungi nesaka gamba kati bwagamba nti poliisi yewakiso ayinza okuvaawo wakiso n'agenda ekawempe n'akuwa berebe kawempe ne bajja muno bakunono that right then tulina human rights nayo ino bwogenda mu human rights ejja complainingira mu ofisi yawe Kampala bakunoonye era bakutwala kubanga watyoboola eddembe lya munno naawe wa poliisi otwalibwa watyobodde eddembe ne bakunona so togeza nkugamba nti olikuba oli mukwano wabula nti twagala abantu babeere b'emikwano abo bayamba nnyo bulungi ojja n'ombuula tinafande wamanzi omuntu oli anzumbwa mwane nti oyo muleke tujja kujja twogere naye oba genda n'oyita chairman nakola ki nabyogere nabo kiki tukola naye nga tekitegeeza nti bw'obeera mukwano gwange buli kintu ojja kugenda mu maaso ng'otyobola nga nkola emisango nanga afande mukwano gwange nza ku poliisi bonna bamanyi tekikola sirina najenso teolina najo sakundoopa so omulabi waffe owa Transmedia teweeyibaala n'olowooza mbuno station eri awo ya poliisi ojja kukola omusango munange gwe tolina gye bagenda kuvunaana eyo si ye poliisi yokka ate ne tukugamba afande akugambye nti ono oyo yennyini owa poliisi gwe weeyibaaza naye bagenda batwala aba kubanga bwenvaawo ku eyo station nengenda ku ndala ebasingako ekitegeeza amateeka tetulina gatwalira mu ngalo tulina okugatambuza nga bwe galina okukola ki okubeera so mwabaliranye police stations mwabafudde nnyo bapoliisi ab'emikwano gyammwe weegendereze manya kiki kyolina okukola ate tobeera n'owa poliisi oyo n'ogamba olw'okuba oli mukwano gwange gojja kukola emisango bw'ogenda mu bbaala gwayagala kuba banne ecupa bw'ogenda ku lumbe gwayagala okuleeta akavuyo bw'oba oli ku mukolo gwayagala okwonoona bajja kutwala nga ne afande mukwano gwo waali so teweeyibaala kulowooza nti afande bw'abeera mukwano gwo tebalina gye bagenda kuvunaana kuba Uganda nnene basobola okujja ekakumiro ne bakusibira wano ewakiso so teweeyibaala era okwongera kwekyo nze mbadde nyamba nk'abalala obasanga bayomba bagala kukwekubagana nengamba no wegutisoko wamaki odusumani nze nti gwe toddamu kusumbwa munno n'obataasaawo nagenda nagamba naye singa siyavande wandindabye mbadde ngenda kukulagako naye kati nze mulimu wange okubagamba nti no era kyekibayamba nengamba mukama nga mulungi kyoba nakugambye bw'obanga oli mukkiriza mu Katonda ensi ebe ekugondera bulungi era kyobola abakyala era nga mwabawala kati mwebuuzenko omuntu amaze emyaka 3 n'empaawe wasala magezi kyokuweza emyaka 3 n'omusajja kubanga mwe mukuraminga bintu kimu nti njagala sudi njagala kino ngole enviiri wagaanako omusajja mubi onobe pakadi kati olabe waffe abakazi ku Krismasi bano bantu tebamugulidde lugoye tukiraba nanoba ne bituuka ne ku poliisi okumunona ewaabwe for what kulaki oleeta enkayana eyaki sooka ojje muno kyusaamu endoboozaayo kyusaamu enkolayo omusajja oyo ayagala nnyo mpale eyo oba tayagala omubuuza tatagunde empale eno gijjeemu saati eno nedda toyambala eno asipasda naye tugamba laba ate kiza kunsumbwa okulaki oluddeyo no bubuze kulikayo tatagundi naye inyenga oluddeyo ati munani tubadde n'ebitibwe basi you feel comfortable n'omwaka amazzi nana naye tukuleka ate omusajja mwenyini yenonyeza amazzi anaabye that's bad tobeera mukazi mulungi kyobolaba omukyala yabagamba munasinga obulungi yali emupi waabwe wakisoma mwitana Naruyima avako Naruyima ono wajjuza oli
yavaako oli yamumanyi tujja munoonyereza yanze nange sijja kubagamba yasinga obulungi kubanga omusajja yali amugoba tukulaki ogenda Zambia nga weesibye buno biki nga bulijjo tekana nze wadde okola otya nze omukyala osisobola kuva wano era n'alemera paka kati alina bbaawe so omulabi waffe you have to be respecting your friend. Respect your friend, respect your husband, respect jiwe omukyala wo kubanga wati mu respect nze olowooza nze mukyala wa gundi nze ngendo respectinga bbaawo era nga temunaagenda ku poliisi soke mwesootinge musooke mwesootinge ogenda odukuute ku poliisi amangu ago mbwolopye bbaawo mbwolwokuba yasuzeeyo kubanga bamuyite ku poliisi ate kati ate bw'omutwala afande n'amwetwalira ate enkolagana era eba eyonoonese so weegendereze nga mukazi we ogenda mulopa ku poliisi weegendereze ng'ogenda kulopa mukyala wo ku poliisi bbaawo ku poliisi kubanga biyinza okutaninga the other way round. So afande nga tugenda mu kiseera ky'okulonda akalulu kano nga we tulaba nti emivuyo gibeera nnyo mu bintu by'okulonda naddala nnyo mu lunaku za kampeyini ng'ezo ebintu bino abantu abo abeetegese okukola emivuyo ng'egyo obawa magezi ki ate ne poliisi egenda okuba nga ekwasaganya abantu abo abeetegese okwekalakaasa okuleeta emivuyo wakati mu kulonda wakati mu kampeyini obawa magezi ki ansooka kuba poliisi nti buli mukulembeze wa poliisi ali mu kitundu yenna afuneyoko bambega be bamubuulize buli gye bagenda okulondera boogera ki bajye bababuulire nga then poliisi naye ejja kugendanga nga esensitizinga abantu abo buli village kulonda kutuuse ne baane temwagala mukole bino sensitizing them ekisooka kyekyo nene ekyokubiri nkambe nti ekisembayo naddala ekyokusatu abakyala n'abaami manyi obululu butera nnyo okwabula abo goyinza okuba nga oyagala kandidate mulala nange njagala mulala kakati kyenjagala nti buli mukyala oba buli mwami wolabanga nti omwami ono alemedde ku saidi eri noono omukyala ono ku saidi eri bintu ebireke okubaawukanya nga muli bafumbo yes nze mukyala njagala gundi ate gwe omwami oyagala gundi kati nosanga nga bireesewo obukubagana waka wemulaba nti temusobola kukanya buli omu asigale wuwe naye nga saagala mwawukana ebyobufumbo temugeza kubanga politics ejja nekola ki eyonoonye nnyo amaka politics abaana mulina okulonda gundi tata taddewo etteeka mulina omulonda tamulonda tadda wano buli muntu alina freedom ye buli muntu alina okwagala kwe gwayagala gwaba alonda exactly okulonda kuno tutulabula tubeerawo buli kiseera kigwera gwa olumu ate bali bamulonda tajja kukuleeteranga buli lunaku omunnyo tagenda nakumanya ayinza n'obutalowooza nti ate awinza okwepanga n'akuwayo omuti gwa sabuni gumu nawe nosanyuka nnyo omuti ogwo gumala mwaka ogwa sabuni n'ennaku 3 so njagala beegendereze nnyo buli mufumbo gyali politics tetwabula buli muntu asonywe munne naddala nnyo amaka zawudde nnyo amaka abafumbo baawukanye essawa y'okulonda nosanga olinze bwewatolonda gundi sinzeewa n'onvuddewo ŋŋenze kujjako nze nalina example gye nsobola okubawa nti Salaamu Musumbi w'e Busoga ye yali wa FDC omusajja wa movement naye nga bali wamu yes buli omu yamanya kyayagala naye nga bali wamu so if otosonywa munno gwe n'obeera mbula okuba nti kino oba awakabawo kaweddemu so buli omuntu kyenjagala obufumbo tuwabukana lwokuba byakulonda omulabi waffe owa Transmedia ewamu ne Spotlight nti nziramu okukujukiza nti tuli wano ku Merina Country Villas wane Wakiso Enkowe mabega wa Wakiso Muslim Secondary School leeta omwana wo asobole okulaba ku muti omusikamooli Zakayo gwe yalinnya nga ayagala kulaba Yesu tuguulira nnyo mu Bayibuli kati wano ku Merina weeguli era neyafanda olaba agwerabiddeko era agambye abadde tagulabanga so
jangu ogulage ku mwana jangu omwana bamutekeko ku lyato liri wali era mu programu yasoose mundabika mwalirabyeko era nakati mugenda kubanga mulirabako jangu omwana atuleko wagulu mukalina naye sikalina ate sikalina ezine z'amatafali ze mumanyi ku kizinga wagulu wagenda kwe bazimba akayumba kali mu mazzi bwe kati omwana agenda kulinya wagulu asobola okulaba Merina yena nga bwe yakula leeta omwana wo leeta mukyala wo olina baby shower birthday graduation party girete wano ku Merina Country Villas ekifo kinene nnyo ne banga oyina emikolo muka ekyo abasomesa namwe muleeta abaana bayige environment okola otya guno muti baguyita batya guno wegutu wano waliwo byokusoma bingi every type of trees here so sene kulya ku mapeera mapeera je gali buli kintu nomugamba guno muti osawa n'okomya wano guno weguti so it is a very good environment era nawe werabako n'ogamba yes omwana nayiga n'okukola n'okumanya nti bakola bwe bati omwana bamutwalako wali mu lusuku nalaba olusuku ne bamba basomesaako afanda abagambe mule abasomesa ba directors Mountain of God leeta abaana wano ku Merina balabeko ku nsuku balabeko ku byenjawulo byotalina wali ku ssomero ebitonotono babisange wano ku Merina era n'abazadde abali wano ku Merina mutwala abaana ku Mountain of God nabo basobola okusoma bafuna amagezi era bakomewo bakole mu kifo kyammwe ate n'ekirala okwongera ku ekyo Merina yo ekuyigiriza how to control environment nti omwana asaawanga bwoti kubanga enkyo omwana ayinza okufuna ennyumba ye n'akola compound n'abeera mu kibira n'abeera mu kibira banga tamanyi n'okwera tamanyi nti basaawako omwana abeera waka maid yakola buli kimu so this one is a good teaching aid environment exactly bannange Merina tunaagiwaaki kubanga kiwedde afande olina akatalekeka nze kujjako kubasiima busiimi nti bannange mwebeereremu okulonda kutuuse temugeza okweteeka ku bintu by'okulonda n'oteekamu empaka zifitis yoamother oyo grandfathers home togeza beerawo oko yes nga mu gurupu yes olaba gurupu eneganye genda mu gurupu eri neteekamu ekigambo kwesonyiwa n'oteekamu ekigambo weneekalakasa sanyu ne bankwata anaajja kukuuma maka gange sagala nnyo obonyabonya abantu bo nti bugundi bamukwata yakola bw'ati ekireeta ekizibu ekyo by the way nguweerabidde abantu abasinga nnyo kwekalakasa nnyo they have what he called abazungu bamanyi nti ejini kintu kibeera mu mutwe akasaayi kali bwe katuka ku bwongo kagamba kola bwoti ng'aya ng'atabuka ng'ayasama so sibavumye naye ng'ayikola ebintu ebitaliimu because maama we oba taata we yali bw'atyo kati akasaayi kali kakola kikalondoola katuuka ku bwongo okuli ne kagamba kati so mbadde nsaba era abo bonna abapoliisi mujja kunsonyiwanga bw'olaba nti akalakasa gyo mufune empolampola yogerako naye nti sebo kyokulindeko jangu tomukuba tomukwata nnyo mukuboninga mugambe toddamu kino kugenda waba akkiriza agenda waba aganye then we shall see how we can control him nemuyigirizamu lesson mpola afande waliyo bana abanywa ebiragala tubajja kunywa bigwewo omulaba nga yona yogera ebitaliimu n'omanya nti naye gwe kyali gwe nga yavuddeko kati nga esanta so oba omanya naye kubanga bimugwako yejjusa ate agamba so waliwo ebintu ebirala gyokola naye so nesensitization ejja kutuuka tubasensitizinga abantu buli wantu era nengamba ne media yonna ekola omulimu okusomesa abantu nti banange tumukolanga kino kyenjagala media kyebeekola nnyo so banange mbaagala nnyo kama abampeere mukisa nga buli omu ayiga buli omu ng'asonyiwa munne as simple as that ng'oyagala enkulaakulana kwesonyiwa era nga mwagala mulabire ku President Museveni yeesonyiwa nnyo abantu abamuvuma abaakubanga akatwe weekati kalinga ffene naye yabeesonyiwa bonna kyova olaba musajja waatu ali awo so mumuyigireko ekyo kyokka naye saagala bino ebirala nti aluddeko biki okulwa tekitegeeza nti gwe weeka okola naye amanyi nti Katonda waali buli muntu n'amuleeta anti olwo Mukama yamulonda exactly yateekamu akabundi waba teyakutewako amadusu nti nga yaweta dda kyova olaba aleeta buli muntu ono presidential advisor oba oli mulema oba oli hani n'abamalaya balina buli
bapasita mwali mu kitiiki exactly bapasita bajja nti bapasita bafa ati okay nakwata bapasita mu ngeri yaabwe kubanga kwamini walina ddiini nga 3 naye kati zisuukamu n'ebina more than 400 ate nga bali balina abasiraamu bakatuliki n'aprotestant mu bufunze eddembe lingi eddembe lyajja bulungi Museveni abaagala nga bw'olaba nti yagala nga mutanda nga weeyagala wekka abaagadde nnyo naye abantu tebasiima so mbaagaliza bagenda kusiima nga bamuddiza akalulu anti simanyaawe bulungi naye nga ekyo kyembaagaliza nti buli muntu ayagale munne kyokka mbaagaliza okulonda okulungi era buli muntu abeere bulungi Mukama abampeera omukisa afande tweyanziza nnyo tuwebale akadde kootuwadde Mukama akuwe tosinga okwetaaga mu nsi muno era agira akwongera obulamu kubanga nera tukyakwetaaga oyina okulungamya ensi oyina okulungamya bannayuganda bamanye bye batamanyi obategeeze kiki kye batamanyi so tweyanziza nnyo tweyanzeegesebo era kyenga tonakumaliriza nti wadde olina sente zikomawa era abantu bulijjo mbaako ekyokulabirako nti BMK waffe alina sente empitirivu agayumba mayitirivu neze musinga emyaka musinga n'okweyagala kate nga alina sente empitirivu mu Uganda nga oba namba 2 oba namba 3 so kulaki yazireka so woba olina sente tolowooza togeza nnyo okwepanga nti gweweka yagala bwagazi muntu wo muliranwawo naye Mukama naye ajja kukwongerako emirembe amiina ku Transmedia kwe tukyali ewamu ne Spotlight News Media teweerabira okusubscribinga commentinga sharinga omuntu muno asobola okubanga ne kakiripu nga bwe kati akafunako message erimu ejja kumuyamba nnyo kubanga naawe ekuyambye so katambuze abantu bategeere biki bye bayina okukola biki bye batamanyi basobola okubitegeera abakuuma ddembe tujja kubanga tubakuleetera abasawo tujja kubanga tubakuleetera abasomesa abayizi buli kiti kyonna department zonna tugenda kubanga tuzikuleetera naawe kenyina alina kyoyagala twogereko teekako message ku Transmedia ewamu ne Spotlight oba bwobanga olaba tekikumalidde genda ku simu kwenyini ku Transmedia kubayo kwenyini kuliko enamba zaffe ez'essimu ojja kubanga otukubira direct esimu nze njekwatira owa Spotlight yajekwatira tunakumaliriza empisa is the key to success buli wobera n'empisa sejja okwanguye ekugondera kubanga bwotobera n'empisa bagamba itawana ati no sikula chimpita wano iye olikono na psychological omutwe gujja kukubeera so empisa buli muntu akume empisa oba oli journalist oba oli ani oba oli productive officer wati byonna discipline yo keji ojja kuwangala mu nsi muno nga afande bwakugambye ojja kuwangala ng'okuumya empisa abapoliisi naawe kuuma empisa zo ne professional yo gikuume nga ky'olina okukola ky'oba okola nga bye tubadde twogerako ate bw'owangala nnyo n'abantu n'obafuula nnyo mikwano gyo ate empisa tosiiwuuka bw'okwata omuntu manya engeri gy'olina omukwatamu naye muntu nga ggwe banange temutuyisa bubi naffe tuli bantu ate ffe we tutali namwe temuliiwo namwe mutali naffe tetuliiwo so tukuume empisa wakati waffe nammwe tusobole okuwangala nga tuli ba mikwano omusajja atugambye buulirira munno yagala munno bw'oba onkutte tonkwasa ate bukambwe kubanga olusinze omuntu wa bulijjo simanyi kyakkola simanyi tteeka naye gwe amanye etteeka nkwasise etteeka atondage ekiki kyenyina okola ya fine nkoze ensobi naye nkwata mu mateeka kubanga ate bwe tunatuuka nengategeera etteeka liyinza okwefuulira ate nerikukwata so teweerabira subscribinga tugende kubanga tutambuza nkujjukiza nti tuli wano ku Merina Country Villas esangibwa wano e Wakiso Nkowe mabega wa Wakiso Muslim Secondary School jangu ojangu weeyagale nga wenkugayo kubanga ekifo kinene nnyo kiyitirivu kyonna tugenda kubanga tukikulaga enamba z'essimu obanga obeetaaze ojja kuzisanga awo wansi ku screen yo egenda program ng'egenda mu maaso enamba z'essimu zigenda kubanga zitambula wansi awo jjawo ennamba
osobola okukubira nyini kifu ubanga tomanyiwo asobola okulagirira nange mwenyine wanga enamba togifunye nkubire simu nsobola okuleetawo direct bwobanga oyagala nawe tukukyazeeko ku Transmedia ewamu ne Spotlight tukubire simu oba tuteereko message otugambe nti nze gundi njagala munkyazeeko oba nyina message gye njagala okuyisaawo eggwanga esobola oditegeera munnange tukwagala nnyo tukwagalira ddala tunoonyeeko wootali tetuliiwo ate naffe we tutali nawe toliiwo kubanga tulina okutegeeza kye kifa mu ggwanga naawe olina otuwa amawulire okitegeera so tubeere bumu tusobole okutambuza bulungi eggwanga ate bakugambye tugenda mu kiseera ky'okulonda kuma empisa beera muntu mulamu obeere omuntu ow'amazima tujjewo obutabanguko mu kiseera ky'okulonda tusobole okusigaza obulamu bwaffe kubanga afanda akugambye essaawa yonna bagenda kutwala naye kuba mwakafaananyi kuba mu ttooki ogambe nti ddala bwe bantwala nemalayo emyaka 5 ewange ewaka wali watya abaana bange mbalekeddaani mukyala wange ngenda sanga nga gundi yamuwasa okitegeera so kuuma eddembe kuuma empisa tubeere bamu for God and my country. I love you.